nsangayo Eddy Kenzo ku Lubiri SS wasoma ne Eddy yinga singo mwaka ogwa Kenzo ngali mu senior twali mu 2S senior 2S yes ngali mu Kavuma house nganze ndi mu Kavuma ndi mu 1E so Eddy Kenzo aje Lubiri tena facility ya pesa because it yasomayo damu Ntambi Eddy Kenzo Eddy Samusuza yaje Lubiri ngatalina facility ya pesa so pesa wali ye Lubiri naye wali ye Lubiri yes so najjaza nnyo mupiira nakuzanyaza nnyawo sigwe gali omulungi ennyo kuba twalina abaana abalina talent abalala abayitirivu kati Eddy Kenzo yakolanga bulungi nnyo mu kibiina era nzijukirayo waliwo moment emu yafuna twali tukola BOT beginning of term exam nga Matthew yali amukalubirira nnyo musuuza nga kati afuna max 19 19% ku kikumi nga tazifunangako n'azeetimba wano muri Lubiri ajjayo wano pesa n'ateekamu ekituli mu lupapula n'ateekako wanadduka ekisaawe kyonna nga tazifunanga 19 mu maazi Ntambi bali mu 9 yali happy okufuna 19 mu maazi nnyo kuba yafunanga 0203020304 Eddy Kenzo yes bambi okubala nagaya bamya Titi Kamala of Uganda mumanyi akola ku super abeera ku super Titi Kamala yasomera senior 5 emyaka 9 what do you mean S5 ngaita agenda mu S6 lwaji same issues era yali Lubiri ali wabira aba Eddy Kenzo yokubadda ngagala abireko president niwaniga ye president w'abazanyi ba Ludo cyari kimumala yes kati wano cha federation kusoma yali president wachi teri wadde shi basobola kuba omuntu afunye 11 wali bongo bonga bwe kweyimirira ndi federation ya Eddy Kenzo laba nti mulimu ebikonge ebitaliimu for some reason badawasinga bannamwe bali anti eri exclusive nti mulimu abataliimu tigati side ya wagira Bobi Wine balidda abagundi balidda bazex bani kati aba Eddy Kenzo it is just a parallel body nga olaba zimu ze awards Eddy Kenzo azwangula anonymously for other reasons it will be a discussion for another day how Eddy Kenzo was winning those awards kodi pesa wazino kadonga mutambo ndi mukulembeze w'abayimbi mu Uganda atenga bakuvaako buvi ebikonge ebinene Moses Matovu omufiiriddwa Spice Diana ayogera aganaga okitegera bebe kule tukyamulaba Jose Chameleone tukyamulaba numeze eziriwa Eddy Samusuza muddu awulira Paraso bebe kulu nabo ngenda bakwata mbatwale mbaguleko criminal charges walongenda siba Eddy Kenzo nze nkuvuddeko nokuvaako shia ate yali awona engeri gye baba waamu erinnya Uganda National yabaregistaringa nayo etankanibwa am challenging it okusinzira ku kyemanyira kanso kye bangamba kikyamu gambe Ntambi ogenda siba Kenzo kati abuliro no yagenda okukowa ndi mkukyogera nkiddingana nti essaawa yonna nkubuuza ko gwena omulabi mulungi ali mukundaba amanya gange bampita Brian Wako of course tekikugaana following at Kalio Boy ku YouTube Facebook buli wamu tunoonyeeko ndino omu ku basajja one I named him as the best analyst now in the country tonyiza kaye kaya abanyiga bonyoga tobikola bintu ebyo muna bakwano bange wanaulya best analyst ate tamayimundi junior abo bonna bijja banyiza ate Gabriel Bule abo mbuyo mukwano gwange tutu afana tubadde bawandisi mubadde bawandisi nenga temwagala kusoma anaya baba na Uganda litwasole tubeli wansi nengamba abo bino bituwandiika bina kijja kumala katujje ku mikutu gino yes Ntambi ogamba otya amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest Wayne Balkeza tunyonyole limu kulimu erinnya Frank Ntambi Wayne agumuzange bagantu Frank Ntambi Frank yes gemaza Wayne Balkeza nange nenge etuma Wayne Balkeza kitegeeza ki gulachi bakutuma amanya nga tewetegerera nange bwe netegeera ne ngamba yes Wayne Balkeza Wayne ngaliva ku bantu babiri Wayne Lil Wayne oba Wayne Macrooney yes njagala nnyo hip hop so Lil Wayne namwagala nnyo then Wayne Rooney mpagira Manchester United erinnya ndi etuma nnyo nga yagadde Wayne then Balkeza ndi musajja mukatoliki nnyo omusajja bayita Chicharito Hernandez Javier yate yamuta Balkeza namba Wayne Balkeza yes era nengenda sebo ku national ID zagira wa ninga tikako ku national ID seka W bagisiri Southern Balkeza kweri funamona alete passport yanga really yes W bagizikiza yes then Balkeza ne bali Frank Ntambi W yes Balkeza yes era ngenda gena ne kubitubwandiko yange bana ne byokusoma basanga ina fidai affidavit babidenga babigira kwa sawa yona n'ekifo kyengenda okufuka masa yaga kwesimba nasigenda kwesimba ne waliwo ebirala ate mujja ku challenge nga Frank Ntambi mulala Wayne Balkeza mulala mmwe
Yes, so the youngest East African professor. Yatecho kivaawa. Kati waliwo muyimbi rapper bamuyita Octopizo. Octopizo kuva Kenya. Kenya, yes. Namuwandika ku article during COVID. Just demu hip hop we Kenya. Okay. The article yo najagala nagisoma na retweeting then najja mu DM yange. Nagambe banga lyembaddewo mu kutambuza hip hop mu Africa. Tewaliwo writer yampandiise ko nga gompandiise mu critical angle because waliwo wevu ya Calligraph Jones yali ezze. Calligraph Jones agamba is a legendary hip hop artist in Kenya. Nemugamba Calligraph. No, stop it. Okitegeera. Nenkola article eyo Calligraph najagala nnyo nagamba you boy you are like a professor. You are a young professor. Nangamba ngani akugamba bwatyo. Calligraph Jones. Octopizo. Yes. Okay. Ira tuogera mbadde maze banga lingi nampandika nala ku hip hop oyo. Pandika kuba Emaya Baga, Balos Kano ne Nigeria, Ghana ba manifesti, ba Sakodi. Twala tugende South Africa banasoti bamuyisizaamu eggaali nengamba musajja wange okitegeera eyo nayo nambadde mpandika articles nyingi nnyo ku mikutu egy'enjawulo famu ba freelance writers ofuna omukutu katugambe ogwa allafrica.com ne bagamba tukodde emyezi 3 tuwandiikire ku kino n'ofuna omala Nigeria wezityo sonye nga zitonyako nesagala wayiwala ajje bagala ebikolerere tiniyo temukikola tuvudde wala n'ensi yes so kati young African professor ne kivaawo okay the juggernaut ekitegeeza kundi yakikuwa Octopizo legendary the juggernaut kivaawo abakabejja mu nsonga zino eza okexplaininga no critiquing art ndikabejja mu kalaamu ne mu kwogera wano abajjaganaat bulijjo baddengayo naye underground naddala mu kuwandiika temusoma wano Uganda okusoma kwagaana yes era bafanzi bange abasinga badde bava mu nsi zaabweru ogenda okulaba ku analytics nga bakusomye US bangi Germany webityo naye nga okukomawo wano ewaka batono 1% batono nnyo no one olumutewera yes so ningamba kanzije nnombe channels zino zonna nga byembadde nnyo wandiike yakati sikyawandiika naye wadde mu time okay mbere nga nkozesa muwulira nnyo omumwa ne mutambuza katuvumye koze biti akayogedde weka utugenda ogende the juggernaut yes omusajja ow'amaanyi kabejja the renegade ye muntu asobola okwogera anything at any time of the day waliwo limba wita renegade wa Jay-Z ne Eminem okay yes so renegade ye muntu asobola okwogera anything at any time yenze then the encyclopedia cheche tewetaaga Google tewetaaga kitabo kyonna kibikula ng'olina entambi agenda kubikulira buli kimu oba tugenze mu medieval times oba tugenze mu futuristic gundi eyo yonna oba tuli mu biri present kiki ekigenda maaso mu Angola kiki ekigenda maaso South Africa whether bya busuubuzi economics whether bya busawusaya technology bya mupiira nga twagenze mu debate y'omupiira wa mupiira na gumanyi tuishia ogambe wagia Manchester United ate mnaite mwaku byaseno 2-0 nemugenda mu penalty nga temulina onana twabakubye emirundi ebiri mu kiro kimu twabakubye 2-0 wayi tugenda mpera nayo tubakubirayo ate nga tewali onana imagine Rasmus Hojlund tanaba kuyingirawo Amrabat ajja waabere nga yamba Casemiro kali kugamba amaanyi mangi tugenda mu sports sale so encyclopedia yes then the konosua omuntu oyo walabanga filimu z'abagundi bano aba Roman Empire abo nga balwana ebiso ebito okitegeera so mu lutalo lw'ebigambo lumu tulwanisa bigambo na pen kati ombera konosua tonyimirira yes okitegeera then the man the myth later become a legend the man the myth kino ngabbe tobinyonyodde the man omusajja the myth mbiranga walugero bakamanya akasajja kalinga sirimu kava asaba tuma sirimu lyava kati yenzero mbuza oli oliruddawa nga sirimu banji bebuza navawa the black jack bawa ndi mu 24th hour okitegeera so bagamba the man the myth the legend but nze ngambye the man the myth later will become a legend sinafuka legend okay yes I came, I saw, I will conquer. Ntambi byokola binakufuula legend. Nyompoze lango obulamu bwange babutembye mu katono. Era ubana usawa zino singa banzitangira bela nga Thomas Sankara. Thomas Sankara bamujjawo nga akoledde gundi ebintu bitirivu nnyo. Nyati nyamufuula omuntu atagenda kubawo. Sankara yali Rwanda. Yali president wachi wa Burkina Faso. Okitegeera. Ali kyali yamutta yali mukwano gwe wa kukido. Naye mu myaka 5 ya transforming Burkina Faso okubeera nga yamu first in the economies in Africa. Okay. Bamujjawo okitegeera. Naye bamujjawo nafuuka ddiini. Nesawa zino singo ontemako wano nonzita. Ate bangenda kufuuka ddiini nyira njaba legend. Era nga later become a legend. Nina kyembuuza. Nze kanze ndowooza nti nno
ozze kutuula mu bigere by'omugenzi Isma All Access. Na asikikirizaamu ekyo. Era Isma abaddenga waali nga nange wendi wabula nga mpandiika. Era Isma emu ku bantu abadde basomanga ebintu byange ngamba naye mwana gwe lwaki tosembera n'ojja eno muffe ne ngamba ewammwe ntyayo eyo. Ng'otyayo ki? Munaaye obeera wakagira kino oza olaba ebyakutuukako kitalya. Ne ngamba Ntambi kansigadde mu peni gye mutawandiika mbikweka eno era mbadde nsaba yizinze nnyo eyo. Naye Isma yalina trade ye nange nsubira na trade eyange okitegeera. So wembeera nga ngezaako okubeera nga kyenkola kyefaananyiza ng'ekyo olusega muno mukoppo baki naye it is also my calling at the end of the day ntalina calling ye and sometimes bisobola okubeera synonymous. This Isma yali agera teyeetiririra ensonga azitegeera bulungi ate ensonga etali emu oba anga etali emu. Yes nange bwentyo mukama watu wa gifted I'm gifted mu bintu ebyenjawulo nga Uganda encyclopedia. Yes okimanyi nti kati saa yino buli omu ayagala analysis kinda different. Saa yino anoonya Ntambi Frank. Era saawa zino oluva wano ngenda kukasooka live bankubidde essimu ate olweggulo ngende ku Baba TV lenye ekirata akawungeezi NTV ne Solomons and Kaweesi. Yes so byebyo okubeera nti ensonga osunuulira diipa muli munda naye nga ate tolerudde tovumye muntu wabula oli ku subject matter gy'okritiikinga ng'emaanyi gange mbeera ku subject sigivaako. Yes Ntambi njagala just kumanya who exactly Ntambi is. Oli bagamba describe Ntambi. How would you describe yourself? I would describe myself as a visual analyst in performing arts. I won't say a journalist. Though na studying mass command and journalism. Naye simu practicing ate ngamwe wabula nafunamu ango gye ngamba ekambere muwandiisi bwentyo. So si kubeera nga ngenda nsaka amawulire mbagira so nembeera nga ndi critical analyst in performing arts. Ntambi yazaalibwa atya yali mwana afaanana atya ng'akula? Because this is our first interview. Yes. Me and you. Ntambi azaalibwa manyi bwe nali nzaalibwa enkuba yatonnya nnyingi nnyo. Just like now. Yes. Eggulu ne likwata ekire nga ndi mu kuzaalibwa bali bazaala legendi okitegeera. Enzaala yange teyali ya bulijjo. So nzaalibwa nga December 3, 1999. I'm the best product of 1990 when nakoze analysis. You're the best product of 1990. Yes. Buli yazaalibwa 1990. Yes. You're the best product. Yes. Yes. So wento we netwala nzaalibwa omukyala n'omwami besigenda kwogera kuba bangamba Ntambi kola tuteka mukame tuteeka era mama wange abalaba TV n'agaba nange omwana wange aye dangu omwana esaawayo maama kakkana nze sinze yeteekako maama wanzaala naye era saakutuma okitegeera ne mu kuvaawo kwange era sijja kutuma mukama wanaaba asazizeewo kyenaba nkoze kinaaba nkozeeko okitegeera so nenzaalibwa n'ensomera awo ekibuye wali somera yita Katwe Matters Primary School. Osomedde mu Kampala basically. Nze nkulidde mu Ndeeba kubanga ndi muto bwendi. Sigenda nko ekyalo kyaffe ngera bera nga Sematimbe ekyalo kyabwe kiri California. Ekyamwe kiriwa. Kiri Kampala wano. Ninga Kaloli wento wenkuze. N'ensomera Katwe Matters Primary School kuva nursery kindergarten paka P6. Era ebibine ebimu nabibuuka nga amagezi mangi nnyo. Ndi mu P4 ne bambuuza. Nabuuka P5 ne P6. So mu P5 awo olwamala n'engenda ku ssomero yita St. Mattia Grammar Lweza. Nakolera P7 nenfuna aggregates zaali 6 ng'obuse P5 ne P4 ne P5. Yes, P5 ne P6 nabibuuka. Really? Yes. From P4 paka P7. Yes. Amagezi nga mangi nnyo omusomesa nga ndeka nsomese n'abaana okitegeera. Ntambi I was very curious ku buli kimu okitegeera. Then mu P7 nembayo n'engenda mu senior 1 Erubiri SS. Gye nsomedde emyaka gyonna 6 kati eri Katwe Matters omu kuba OB bange ye mwami MP ono gwe basiba ne Segini Alasawanyana kuba OB bange era omuntu okumanya ba OB omubuuza bani wasoma nabo wayogera nnyo tedidi sound igogamba afera kati P7 ngende P7 mu 2005 nsangayo Eddy Kenzo uwa ku Rubiri SS wasoma ne Eddy ngasinga omwaka ogwa wasoma ne Eddy Kenzo seka ngasinga omwaka gumu batugamba Kenzo de gunaka ngenda kumulira story ya Kenzo munange Kenzo ngali mu senior twali mu 2S senior 2S yes ngali mu Kavuma house nganze ni mu Kavuma ndi mu 1E ya Kironde house that Eddy Kenzo oyo musajja wattu nga tubeera awo nga ayina eddalu yitirivu nnyo kuvadda nga azannya omupiira kubanga ne Rubiri agira ku basale ya mupiira twali tulina Idimasa ya mwita George Rule yaleetanga abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo n'okusinga ddala Masaka n'abaleeta bajja ku basale y'omupiira
nga n'olumu tebajjidde ku credit ya bitabo nti noba tolina passport ya P7 yakuleeta. So Eddy Kenzo ajja Lubiri nga talina passport ya P7 because yiti yasomayo. Damu Ntambi. Eddy Kenzo Edilisa Musuuza yajja Lubiri nga talina passport ya P7. So P7 waliyo Lubiri naye. Yali Lubiri. Yes. So najjaza nnyo mupiira n'aguzanyaza nnyawo. Sigwe gwali omulungi ennyo kuba twalina abaana abalina talent abalala abayitirivu. Eddy Kenzo basomeranga Lubiri badde David Obuwa. Asobua waliwo kali omulala George Semwogerere bona be Lubiri awo mu 90s. Robert Sentongo. Ben Bagio Nyumbe sawa Ben Bagio Nyumbe yali ku vision nabo. N'abalala bangi abebye. So Lubiri yali amaanyi nnyo so waliwo yawangula post primary before Kibuli mu 90s awo nga y'amaanyi bakyambadde basomeranga awo Lubiri. So Eddy Kenzo yajjirawo naye nga abaana abalina talent ate bangi nnyo. So nga ate yali muto nga ebiseera ebisinga wali ku yenkulu basomera batwala S5 C4 kati nga kayanga nenga balaba maaso yo kajja kola kikajja bayamba n'obuzibu basinga okujjira Lubiri yali etema performance nga obera musiru ngoli mbuyabuya bakutema kati Eddy Kenzo yakolanga bulungi nnyo mu kibiina era nzijukirayo waliwo moment emu yafuna twali tukola BOT beginning of term exam nga Matthew yali amukalubirira nnyo Musuuza nga Matthew okubala baloko tasola bibala bulungi nzijukira yatugambako awo muno so okukola 13 no savinga kakagamba Matthew yali amutanda mugwa kono kati afuna max 19 19% ku 10 nga tazifunangako n'azeetimba wano muri Lubiri ajjayo wandi pesa n'ateekamu ekituli mu lupapula n'ateekako wanadduka ekisaawe kyonna nga tazifunangako 19 mu maazi bantambi bali mu 9 nenga tazifunangako it was a very chauvinistic guy nga asanyusa okitegeera so mu 2007 twali tuli mu senior 3 bo nga balina genda mu senior 4 kati jukire tujulizaamu eyo before mungu n'okweta passport ojuzeemu so olubera nga S4 jagituula bere ng'okola UNEB kati ye unfortunately nga talina P7 of course yataswa so by equation nga either osobola okusigalawo Lubiri ozanye mupiira paka because tulina gaya bamya Titi Kamala of Uganda mumanyi akola ku super abera ku super Titi Kamala yasomera senior 5 emyaka 9 what do you mean S5 nga itagenda mu S6 lwaki same issues era yali Lubiri teyasoma Titi Kamala sinagamu teyasoma kwanga twabiranga naye mu kibiina n'emyaka 9 twamusangawo kumpi kubula mu muleka yes yamuno wa student teacher wa coach omanyi coach nga student teacher okitegeera so mwalingamu abaana abo nga aim yabwe yali yakubeera okusanya mupiira nenga tebasobola kweyongerayo because tebalina ipapula eno era nga bayimirira so Eddy Kenzo y'omu kwabo so endongo n'emuyita era 2008 mulaba nga akola akayimba ya Nnimba alina Mickey Wine nti Lubiri wekyagaana nagenda kawo ku Uganda Matters awo eri awo ku chacha Lubaga nagendayo senior first term nagamba ye nfaaki yali yayisa atya ku ssomero Eddy Kenzo yali 1 nga mukwano gw'abangi okitegeera naye kyesaamulaba mu Lubiri yayitayimba ebi yali simuyimba tingayimba mulimu abayimbi abalala we nali kusanyuka nagamba their talents that are born then there are talents that are made. Yeah, true. Yes, so yali tugenda tuka mu maaso. Yes, yali tayimba calling agifuna awo nga womanyi mubeera ku so is a talent made. Yes, teyagirimu n'agattagatta byagasegase n'ayiribaawo nafuna akayimba ya Nnimba nga omuzungu wagamba the rest is history nenga yali muntu mulungi karakta yali nnungi nnyo nga yenkugambye Max okunooza etimba n'odduka just for fun yali happy okufuna 19 months nnyo kuba yafunanga 02030304 Eddy Kenzo yes bambi okubala omwana Ntambi nga muli mu mmeka olonzenga ndi musinia ayasi nako kibiina kimu naye nga kufuna mmeka nabiranga mu 9 mu 2 buza buli yasomera Lubiri oba wakanabuza fiye mutono fiye Kenzo yasoma ne fiye ne yajja Lubiri nga tava mu sweta kubadda nga tava mu sweta tuuza omuntu atava mu sweta kiki tumala kukula wantu tugamba yama yefiye mutoni buza Nati Nathan Nati naye yali Lubiri naye kyamutema ekyamuka mwana ekyambe Nati sore naye twamalira Lubiri kyali kyambe ba Zani Brown no wa musajja wange Gondi Bajo yes naye yali Lubiri pia pounds abo bajja tuvuddeyo faate bana kyabalala awo Darlington ono wa 01 naye wa Lubiri yali asinga eddalu mu masomero ge Kampala gonna ngo Darlington yes
Darlington nakola video ye yali asinga eddalu mu masomero ga Kampala gunango ogagasi nga tebatidiri somero batidiri batamumanyi ng'asomera Lubiri naye ng'asobola ogenda ku okke nafuna uniform n'abeerayo kena ku bbiri n'agenda ku Kaseeke n'agenda kwani Citizen ng'amanyi buli omu Kampala nga tuli awo tetumanyi na kigenda mu maaso naye nga mukwano gw'abantu mukwano gw'abayimbi nga muto Darlington Darlington yajjako ku ssomero olumu n'afuna essaati twali twambala essaati za white n'agivulunga mutaka n'ajambala n'ayingira essomero dalu Darlington no 101 era womulaba kati musajja bukaka yonna yabikola wali emyaka gy'obeeramu nga bukimu olina okukikola okitegeera kati kimu yakyekola yalina eddalu pitirivu nnyo Kasagazi Ken omumanyi ono yayita sugar bread sugar bread Kenneth team no sleep yes onetwali naye nga naye alina eddalu liyitirivu alina ekirevu kiwe kiti kubadda naye yali Lubiri eyo be bamu kuba obbi bange bensomyeko nabo wali omulala Mutaliyani akola ku Simba yita Mnyanja Sandra bamita Lian Mayanja bamita Mayanja Lian owebitego oyo akola ku neyimbira byange otwali mu kirasi emu really Lubiri yes mukwano gwange nnyo wow then Kapalaga baby naye yali Lubiri seka yali information prefect Lubiri Kapalaga nga mumpi muzibu naye nga alina olugezigezi kwa sembula awo diko yali information nga yalina ku address nga okusooka nenga obu olugezigezi lungi so bona basomedde Lubiri bamu kuba obbies ba Frank Ntambi so Frank Ntambi ava Lubiri 2010 n'agenda Makerere University n'asoma performing arts wakyandise drama and film kyenalonda nenjagala kukola mass communication kusooka ne journalism naye nga ya myaka ena nga sina nnyo bugumiikiriza kubeera eyo ku stress n'osoma giri esatu ate nga ndaba era tutambulira era byokola kati yes then nenkuguka nnyo mu script writing era ebinina kyokukola jjajja kwanika scripts ez'ebina Uganda naye industry nga tefuna ebina Uganda olwo muwe kina Uganda na sente naziruma nuke ogenda surviving oti awde omusajja awo bamutasimanyani epi chairman wa kibiina kyetwala na Uganda birege Luswata Luswata kale yali lecturer wange Makerere okuba nsomesa yes bayo mtaloni man gebade gamba loni man nsubuga nga muwandikira scripts era yomu ku mikono gye nkuliddemu mu kuwandiika ne gayo yali mutandia nabo Abubeka yes oyo ne ku graduation yange yani godfather wange yanyingiza industry ya film nenjibeeramu mpola nenga tefuna teri wadinga Uganda wosanga film stanga ina film nga nkaga filmography nenga tambulira kubigere ogenda okulaba Nigeria oli awo gize film kimugaga muzibu milioni yasikira abo babalabanga bakanayo okitegeera ba Emeka Ike Ramze Junior yes ne wana Uganda bando tunulira abaana mu film nogaba nayo kino okitegeera so ingamba let me divert and do something else nisoma ka short course aka journalism ne mass communication akasomera online ku University ye Lilongwe that is Zimbabwe yes nikasoma kali ka miezi 3 nisoma ko kubiri mukaga bwento mbera nga kukuka mu bintu ebyenjawulo ntandika okubeera nga mpandikira omulimu gwange ogwasoka gwabe Zimbabwe mbera nga naona nje mpandikirako najigenda jijja ba editor nga watandika okuspreading erinnya lyange mpola so basically you have a name outside Uganda more than in your country yes in Uganda tamse kulikola bukozi wana mpola ate Uganda olijirako ebirala ebirala sawa migo masasi nze kati newonze tandikiyenje buyenje kyobotte ekiyenje kireka ekiri emigati nonga yewozaako ate munayo bitogera kati max 19 omusajja ziyafuna uza agenda sanyuka nenga yazifuna kati nze so golumba president wa federation yali abagala nnyo okubira yakuli abayimbi waikbena yasomera bwe na degree ya Algeria yamukulira wabira aba Eddy Kenzo yokubadda ngagala bereko president niwanika ye president wabazanyi ba Ludo cyari kimumala yes kati wano cha federation kusomera yali president wachi teri wadde kibasobola kuba omuntu afunye 11 wali bwongo nga bwe bukweyimirira Lubiri era fe bawange ebifo ebisavwa olwo mwafunanga byenda yali brain power yes kali mufulume somero kati ye president w'abayimbi ye president wa federation mu Uganda director wa company gye bagamba federation. What do you mean director wa company? Kati federation gye tumanyi ffe kusoma ennyo walicho bata benchmarking. Okay. Uganda kyekitwala sports or kyekitwala omupiira mu Uganda. FUFA, a federation of it is the regulatory body. Eya byonna association z'omupiira mu ggwanga. Nti Magogo eyalondebwa singa asalawo n'agamba nti Sam Simba tukususpendinze emyezi ena for misconduct. Tebyamunyega nti Sam Simba tufayinza obukadde bonna tebyamunyega because
it is the regulatory body etwala oba mupiira gwa bakazi oba post primary oba gwaki emipiira gyonna regulatory body nga olaba FIFA egavaninga obupiira mu nsi nti eyebungereza ogenda waseri abikibe na konka ko CAF byonna bigoyinga mu regulatory body ya FIFA etwala osalawo negamba nti bujoze mulino okususpendinze bavumye referee tebanyega kibayita regulatory body nga ina mandate Kenzo naye regulatory body federation ejakuliye yabayimbiga mupozi mu company ekyo ogamba nti abasaze you company yokiremeddeko nyo was a company mbadde gamba federation weino okubeera inakubeera nti egatta za associations zonna nimufuna constitution ya mwingira bindinga mwina bine mugana ne musikinga kitandisengwa authoritative tools ezo naye mateeka ge gazigaba okitegeera kani mbadde nkunyumiza mbadde nagunyumizaawo nti aba sports kye bakola waliwo etteeka act kye bateekamu regulating sports nekikwasa National Council of Sports era regulating body ya sports games zonna mu ggwanga so bayina etteeka already eri kati from act tulirina that's why you can make a federation ninga ina amanyo ninga tesobola kugaluma ekisegezo omuntu asokera ku makya n'akola council y'abayimbi asobola okukola National Council of Art of Musicians omuntu creating teeka lirino creating nti walibeerawo kati nga olaba copyright law bagamba walibeerawo URSB eyendo kwera regulatory body governing zi CMOs okitegeera Copyright Management Organization era URSB negamba mu film mugenda kwera ne UMFI Uganda Film Movie Industries negamba nti mu abayimbi mugenda kwera ne Uganda Performing Arts Society UPRS negamba abo obutawo mugenda kwera ne Uganda Reproductions Rights Euro Organization eri kulwa mu Charles Natambuze kyali mu teeka obo kitegeera nti sawa zino UPRS ye collecting sente z'abayimbi it's a monopolist tesobola kujja no creating iyo nogamba naye katandika okukola kyo collecting kiri mu teeka ekitegeeza Kenzo kye bakola kikyamu ku federation si kikyamu ekikyamu ekibeerera kutimba mu ebbula negamba abayimbi fa batwala biki naye olabira kubikolwa n'ogamba abantu mu bakyamu oba kitegeera kubanga ekibiina kiri very very exclusive is not inclusive. I think the regulatory body and the inclusive of all the federation ya Eddy Kenzo abantu mulimo ebikonge ebitali for some reason but abasinga bannamwe bali nanti eri exclusive nti mulimu abataliimu tigati side ya bagera Bobi Wine balidda abagundi balidda abazex bani osanga omuyimbi point blank nombuzo oli mu federation era osibitegeera yesola kuza muzanyi wa mpira oli mu federation ya automatically nabba mu federation obo kitegeera kyaba Eddy Kenzo it is just a parallel body nga olaba kiri kirala nnyo bombi tebalina maanyi ne federation bombi tebalina Sindi ne Kenzo bombi tebalina maanyi kubanga era walaba nga mulimu abayimbi abataliimu obo kitegeera ate nga twandigambi association y'abayimbi mulimu alina kubeera omwo na confederating omwo nga mulimu abagamba ate tujja beeramu because music unlike sports ye are creating embeera ento ino bawo kubagano industry tambule obo kitegeera beef bawo clash nga olaba nti fe abagoberera nnyo hip hop kyamutumbula ennyo yaliwo ba Run DMC baliwo ba KRS One baliwo ba Rakim baliwo ba LL Cool J baliwo ba Grandmaster Flash baliwo in the 80s wajja mu 90s na wajja strategy ya West Coast versus East Coast Big versus Pac obo kitegeera nabeera nga bataddewo ekibeera you either belong to the west or you belong to the east so your music in Uganda watu walina okubeera nga atambula and before we knew hip hop were blowing up nationally the generals endala zimazeewo era Big waafa abasigala mu East Coast ne bagamba tuzaawaani wabulukawo otaba Nas ne Jay-Z Nas ava mu Queens okitegeera Nas ava mu Queens then Jay-Z ava mu Brooklyn nona biri mu New York ninga bagamba anadda mu bifo byani bya Big then in the West Coast paka waavaawo ba Ice Cube ba Snoop nabo ne balabanga balina okutwala West Coast maaso ba game ne bajja the game azaliwe Campton sawa zino Kendrick Lamar ne najja mu picture wekityo olubano ba Detroit ba Eminem abava Michigan bo bali awo nampa wenga abantu batia abava Atlanta ba Jizzy bali awo mpola naye ng'olaba they clash mu mbeera eyo Eminem ekimufuula ow'amaanyi era yajja ali ayina embeera gy'ataddewo eyo alisinze maama we biki ninga ku my closet azitaddewo ng'embeera erina okubeerawo beefing eyo yes osobola beefinga maama wo industry yote balina okutambulira kati ku bayimbi kati wane Uganda osobola kuŋŋamba nti Sindi ne Shiba tebakwatagana buli omu abeere mukulu waamu nti yamutwala that's why twalaba Shiba mu
tosobola kulaba Sindi mu federation okitegeera Shiba tayajja mu umma yes Sindi tasobola agenda mu federation yes oyina bawo ego eyo ntono tantwala music watu watambula n'ekyo remedy ina kubeera ludda remedy weeberera nti oyina bawo policies justice bali manyi remedy Kenzo Kenzo nedda kyali mu kukola kinabagamba senga vudde mu ngazi mu ngomuwala abaseze omukazi omugumba okitegeera nti industry just policies zirina okubeerawo mu mateeka nga ogamba nti PRS bagiteekayo ebirenga esoloza royalties balina kutereeza eyo oba okitegeera oba ogenze mu nsi kiteri yo federation bo kale tugenze mu America mbu Jay-Z ye president w'abayimbi mu America kisoboka si yeetaaga okiraba oba ogenze mu Nigeria bana bwe yakulembera ludda oba Wizkid oba Davido ninga basingo sawa zino okutunda kumpi mu nsi yonna okitegeera kati Eddy Kenzo yandibadde mu fight sezo ba Wizkid batuuse konta kuba at some point yalinga abalengera era nga zimu ze sawa Eddy Kenzo aziwangula anonymous for other reasons it will be a discussion for another day how Eddy Kenzo was winning those awards it will be a discussion for another day because in abuna yacho kaliro boy bwiino mulina kuveere ku ground ojja kumpa tujja kunayo lunaku discuss Eddy Kenzo definitely bizavi awards za wangu so kyekyo nti federation egenda kubeeramu abalimu of course tekigaana abantu because organization act ekkiriza okubeera nga mwegatta nga muba mukuba ludde oba muli basimi bakabuli mwegatte mwawo oba kitegeera kati ne bano beekuŋŋaanyizaamu ne bano si bayimbi nti etteeka teribagana kukola ki kwegatta naye ekiruubirirwa kyabyo ne kye bali bagala okufuna tebagenda kyakivinga bali bagala kufuna ki anti kye badegamba nti bagala kufuna kibunga wala bakyafufa nti federation ya Eddy Kenzo ebire regulatory body ya music wa Uganda Eddy Kenzo ye president w'abayimbi bonna tagenda kituukako tasobola kodi essaawa zino kati ogamba otambula mukulembeze w'abayimbi mu Uganda ate nga bakuvaako buvi ebikonge ebinene Moses Matovu omufiiriddwa Spice Diana ayogera aganaga okitegeera bebe kuulu tukyamulaba Jose Chameleone tukyamulaba oba okitegeera ati ani omulala yakavaayo fina amasanyalaze avuddeyo oba okitegeera tazze mu umma ate byayogera ye kenyini yatugamba ebiri mu nnyumba oba okitegeera so it can't thrive mu mbeera eyo kubanga muntu nobakyaliyo bakaro nantongo basobola okubeera n'ebisaawa byonna bagenda vaayo oba okitegeera banina Rose kino ekintu sikunonyodde nawe nafuna bakanso bange nengenda kichallenging nga tekiri registered federation registered ngamba mukutandikira ddala initially yali registered nengenda ku URS bini bakanso kanso luyimbazi na lukolo omumanyi mugezi wa DP somewhere kanso na lukola yes uyu nengendayo ne kanso omutaseka mate hamza bamuyita mulemeke ya Isaac nga balina instructions okufuna ne bakanso zabala ezimbabwe nayo bakwano bange nnyo nga bangambye ekintu kino ng'okigira tukuweereze yabala nenga jurisdictions nga tezikkiriza mateeka g'eri biki nengamba abantu bajja kumala abasatu okitegeera netugenda ku URSB kati kiri registered ngamba tufunye ekinyuso baba kanso nangamba Ntambi ebyo oliko nno bya patosobola kujja tosobola kuwawaabira kintu kitaliiwo so wali tosobola kuwawaabira kwati kyaliwo kati weekiri kati ne bangamba kyolina okukola kutwala baani ba individuals nobakugira ku criminal offenses bazigula ku Eddy Kenzo kati nga nina okukwata bonna bakitembeeta president Eddy Kenzo vice Palaso ne Shiba obakuba mu mbuga z'amazzi nalina okikola waliwo omukwano gwange yankubira esimu nagamba Ntambi tukwegeredde kola buli kimu naye abakyala basonyiwe baveeko bakimanyiko bange babatomeza nengamba Shiba nkulese bashibaholics n'abaddawo nengamba naye kati zino ennume zino eziriwa Edirisa Musuuza muddu awulira Palaso Bebe Kuru nabo ngenda bakwata mbatwale mbaguleko criminal charges nengamba nfaaki ekasoke nchiwe mutayi kigenda kufa kyokka kwose genda kufuna mungu amatadde luzira mbalisi walingenda siba Eddy Kenzo nze nkuvuddeko nokuvaako shia ate yali awona naye ngena mbamba ndi awo ne bakola ki ne baregisteringa nga tuli mu process ne baregisteringa ekintu kyabwe era saba zino wakyaliwo challenge ngenda okuteeka yan petition of giving the name Uganda National Uganda era Kenzo affecting Kenzo ne Shiba kuba be ba director anti kyegamba nti obanga waliwo gyasalinzeko company sawa zino genda ku URSB ogambe na association gyendaga okukola ey'abamawulire ebira Uganda National tebakyabigaba nabbigaba so engeri gye babawaamu erinnya Uganda National yabaregisteringa nayo etankanibwa fetubeerawo ne tulaba akalupolo kamu bwe kati papa nengamba council babaregisteringa nga Uganda National yes Musicians Federation kati Uganda National nga olaba UNATU Uganda National Teachers Union okitegeera erina amateeka gaayo nti buli mu member buli musawo buli musomesa asubscribing ku kibiina kiri national okitegeera bonabonera kirina amateeka gaakyo era basalawo nti beekalakaasiza sit down strike era obalaba n'obalaba ekyabasawo n'obalaba ekyabalooya okitegeera so Uganda Law Society
byebyo ebiri national nga kibindinga byonna kyonna so ekyabayimbi erinnya Uganda National Musicians Federation kyamu I'm challenging it okusinzira ku kyemanyira kanso kibangamba kikyamu ene engeri gye bakibawa nfuna amawulire nti waliwo kakubagano wakati wa commissioner eno wansi vice commissioner Julian omumanyi kati alina vice we bali bakoze remedies how this whole thing can balina kitereezaamu waliwo essimu yakubwa registrar general wa URSB abana bawe erinnya Ntambi ajja bya kasimu Ntambi ajja nera Ntambi bakiregistering era Ntambi rasa yasigala ajja era kikyaliyo waliwo kintu kibagamba nti omusango n'ebbanja tebivunda ebbanja ne weekuweeko otya olaba Lionel Messi wano bamugulako emisango ya 2014 ya Ronaldo ne Ancelotti saawa zino oba kitegeera kati emisango tegivunda ffe tusirise bwe tuti esayo n'ogenda kuba Kenzo okugaza agamanya agabeewagaago galina tukisera gabaveeko tuli mu bukulembeze bupya tugambe Ntambi ogenda ziba Kenzo kati abuliro no yagenda okukoowa ndi mu kukyogera nkiddiŋŋana nti essaawa yonna baleka manye ng'akoza n'owebbwa. Okay. Tutagerera ddala mu maaso ndina omukugu bamuyita Frank Ntambi gattako gali. Wayne Barokeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the connoisseur, the renegade encyclopedia, the man, the myth, later became a legend. I saw one day I will conquer award winner to pop 20. Toseka. Well, Ntambi. Alogera amanya kale. Yes. We're discussing a federation. Yes.